mujje wano emmotoka yo weeri wano jangu ojangu n'ebigikwatako ojje ng'owera twogere kati nzijewa lubijjo okukigenda enansa nomanyiwo we baŋŋambye emmotoka weeriwo manyiwo ojja okunsanga kati kampitirize bweti nkwate express kale dakiika ntono wabula ekiri ky'oŋŋambyemu mpere baaba kenkana ki mitanga emu yokka ejja kumala baaba otegeeza ki nyamba awo obuuze pasono nga muntu lwaki tonkwatirakwatiramu okay mita emu nkole ntya ye miliyoni emu eddoboozi lye muwulidde eryo lye nsoose okuzannya ennaku zino sikyabattira ku liiso ddoboozi lya mubbi omubbi gwe njogerako ono mubbi mutongoze era nga mubbi mukozi wa gavumenti omubbi oyo gwe muwulidde asaba ssente ye puroguraamu y'olunaku olwaleero mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Telefine kaakati ebbanga abantu lye batuwagidde batuwa information twali tuli awo nga wabaawo omuntu ng'atukubira nga bwe mugenda okulaba ng'atugamba nti waliwo abasajja bali mu gavumenti ddala mwe bakolera naddala mu enforcement obubbi bujjudde mu bitongole ebikwasisa amateeka nti bali mu kitundu ekiyitibwa Busega ebusega ku lw'Emityana bw'ova mu Ttaawo express emmotoka eziva eri kwe ziyita lino liva eri waggulu Katale Nateete bw'osalamu n'oyita ku rawundi eyo engeri amakubo gye gasalaganaawo eyo yekkuba erikwata Emityana omuntu atukubira ng'atugamba waliwo abantu bali wano bali mu kukaaba abasajja beeyita ba gavumenti ng'era ddala ba gavumenti bazze ne bakwata emmotoka z'abantu ze basanze ku kkubo nga bazooza kaakati okugita basaba miliyoni 5 puroguraamu ya leero ekwatagana ku banyazi abalina layisinsi bano nga banyazi gavumenti ebateeka mu bifo okubba. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Wanyi mukama wange sebo mujebaliyo waliwo wekitiibwa nawe gye baleko ssebo sooka ompitiremu ku byempulidde ebyo ebyabana abannema ab'enforcement abannema bakwata emmotoka akati abasajja abo balaba bagenda ne baswama emmotoka olaba wano guno omwala ogwawula Kampala ne Wakiso kawosingi bbaaka ali awo kira kaali ka musirikale ng'era kuwolezawo ne tuleera naye bwe baakubawo ekyuma basimbawo ebyuma naye emmotoka entono zikyama ne zikola ki ezoolezaawo naye ne Masiya yateekawo Yinula ye yateekawo kaakati bo baagufudde mugano era bazze bakikola bakwata emmotoka ezo baba basanzeewo nga bazooza mpokyo zitwala wano e Bulenga Bulenga yebeetwalawo bazivuga ne bazitwala ku Kyennansana wali mu Lubigi okitegeera babasaba wakati wa miliyoni 5 3 kitundu kati waliwo abasembayo emabega tontwala oba oyina akakadde ku nsambo tukuta bakutte emmotoka 3 ku ssaawa ng'emu tizabadde n'eri munda jasi zabadde ku kkubo naye nga bamaze n'okuzooza omwana bali muzisiimuula ne bazisika ne bazitwala ennansana ne zisulayo era ne babasaba miliyoni 4 kitundu ku 3 kati simanyi baabalenzi baavuddeyo kati bo bwe bajja bagamba batya beeyanjula batya bazikwatira mu mbeera ki yagamba tuli bannema twabagoba wano emmotoka ku kkubo okuzoolezaawo okitegeera negamba tuli bannema tuzitwala kale obutakusiba emmotoka giveemu ojja kujja ku poliisi ewa enamuŋŋoona bo kennyini be bazeevugira oba bakugamba gireeti
olumu bazivuga waliwo abalenzi be bakolagana nabo abazivuga ekitegeeza guno si gwe gusoose badde bajja bazikwata mukama wange newoogera n'obuuza badereva baawaawo bakugamba nneme tuli bubi kubanga bagezaako n'okwekubira n'enduulu kuba n'abayinula aba express omusajja naga tujja kukitereeza naye abasajja okuba totya mulaka muno omusaba miliyoni 5 mazima miliyoni 3 kitundu zaaki Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Bwebamala tukubira essimu twebuuza wabula kye twazuula mu byonna nga bwe ngenda okubibagamba nti guno si gwe gusoose. Obubbi n'enguzi bye bisinze okuzza ensi zaffe eza Afrika emabega. Naye ddala wano mu ggwanga lyaffe Uganda obubbi businga nnyo kweyolekera mu bakozi ba gavumenti. Mu program y'olunaku olwaleero nyina ebibbi 3 bye nakutte nga bya gavumenti. Ebibbi bikola mu kitongole kya NEMA. Atamanyi kitongole kya NEMA kye kitongole ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi ng'era mu kirabye emabegaawo kyagenda ne kimenya abantu abali mu lubigi n'abantu be bagamba nti beesenza mu ntobazi nga kigamba nti boonoona obutonde bw'ensi. Kaakati nkowoola ku bannannyini kitongole oba abo abakikulira ekitongole kya NEMA mutubuulire ekikolwa ekyasooka ekyali ekyokumenya ennyumba z'abantu kyali kirungi. Kaakati ekyaba enforcement okubba abantu kyejwa nga n'obujulizi ngenda kuba wano ku kamera nga sinaba kutandika nsaba mpisewo buno obubaka musobole okubanga mubuyitako ate tugende wali mu programu yonna. Omuntu yenna ng'onoonya obujjanjabi nga wajjanjabibwa mu nkola eno ey'ekizungu n'egaana bw'oba onoonya okujjanjabibwa mu nkola ey'ekinnansi mbagamba kino nkyekakasa omukyala ayitibwa Senga Mukooki ajja kukuyamba. Ajja kuyambira naddala bannaffe abali e Bulaaya nga waliwo abaakuloga baakusibirayo baakubbako buli kimu ekikyo tebaagala okomewo ajja kuyamba osobole okukomawo ate akuyamba n'okukubangiza alina enkola buno si bulogo soogera ku bulogo njogera ku bantu Katonda be yawa ekitone ekijjanjabisa enzijanjaba eya wano ajja kuyambako osobole okukomawo n'okukubangiza. Yaŋŋamba nti alina enkola etangira obunyazi bw'obubbi nga tekikwetagisa kukwatira mubbi abatangira ne batakutuukako. Bannaffe bano obufumbo omusajja yandekawo n'ebisigadde abeetaaga okutereeza ekyamaka yakimala ekizibu kyonna ekyetaagisa n'abaana nga wabaweerera ne bakusobako ajja kubatabaganya famire ezaawukanye nnyo ennaku zino ali ku 752600. Awe wali amazzi awe wali n'omwala ogw'omwala omwala omunene ogufukumuka amazzi gwe mulabaawo gwe gwawula Kampala ku Wakiso. Bw'obodde eno ku Mityana Wakiso atandikira eno bw'obodde eno oba ogenda Kampala oba otuuse Kampala eyo y'ensalo ogw'omwala yeyalambikibwa ng'ensalo. Kakati ku ludda olw'eno Wakiso waliwo Washing Bay gye twategeerako nti newankubadde lutobazi yatandikibwawo omusajja munnamagye. Washing Bay eyo Mukama amuwummuza emirembe amuwa ekibonerezo ekimugwanidde bw'aba yasobya amuwa ekiwummula eky'emirembe bw'aba yali mulungi yali ku ddaala lya meeja. Eyo Washing Bay emulaba ya musirikale nakati aliwo musirikale naye oli yafa kyantegeezebwako nti yakafa ndowooza ebbanga tinasukka myezi 3 egiyise. Kaakati awo bwe ebbanga lyonna mwabadde bayita ku luguudo lumbadde mukiraba ng'abaana abanaku abeeyiiya bajja ne boolizaawo emmotoka babadde bali awo nga si gwe gusoose guno gwe twabakutte nga bamaze okwoza emmotoka bazitadde wano mu maaso zaabadde ziri mu mmotoka nga 7 nga bazitadde awo zikale bali mu kuzisiimuula nga wajja b'ofiisa ba NEMA ebisajja ebikyasinze ebimu okubeera ebinyazi mu bitongole bya gavumenti nga bijja nga bikwata emmotoka bwe bazze nga bakola ekikwekweto basanze emmotoka ezo ziri awo zikala nga bakwata emmotoka. Pulogulaamu ya leero ekwatagana ku ki? Muwulirize. Munnayuganda avuga takisi mumanyi n'embeera mwe bakolera bakutte emmotoka b'ofiisaazi ba NEMA ne batandika okusaba emmotoka gye bakutte wakati wa miliyoni 5 oba 3 okugita. Ekoze musango ki? Eyonoonya obutonde bw'ensi ogisanga nga bajooza amazzi ne gakulukutira mu lutobazi nti emmotoka yabadde eyonoonya obutonde bw'ensi okugisanga ng'epaakingiddwa bajooza ng'amazzi ge bajooza gakkirira mu lutobazi gwe musango. Kakati ekitundu ekyo poliisi etwalawo mu poliisi ng'eriya ndowooza y'e Buloba ababbi bano nga bakwata mmotoka nga bazitwala ku ofiisi yaabwe esangibwawa ofiisi y'abano ababbi
abagamba abakuuma obutonde bw'ensi esangibwawa esangibwa mu Lutobazi olw'omu Lubigi esangibwa mu Lutobazi olw'omu Lubigi awo we waavudde akabasa mu kwagala okutegeera n'okunoonyereza n'okukakasa ne meekubabulira byanjwange nasazeewo neefuule omu ku bannannyini mmotoka abantu abatukubidde baabadde baddereeva ab'emmotoka abannema be baasabye emiliyoni 5 nga tebazirina ne batandika okukaaba nga batidde nti gavumenti mu nkola gye yakolamu ennaku zino engeri gyeyiribyamu abantu mu Ntobazi bagenda kukwata emmotoka zaabwe nti bazitwala eruzira ewali ofiisi za NEMA nti gye badde balina okuzitwala. Bano bwe bamaze okunyigirizibwa beewozezzaako tonvaamu miliyoni 5 sizirina mpaka lwe batuuse ne bakowa ne bagamba bannange oba kati emmotoka tuzifiirwe katukubire bano abasajja nga batukubira nga twessa mu ddene nabasabye nti bagambe omu ku bo gwe sigenda kwatula linnyo agambe nti nze mugagga nannyini mmotoka batandike kkubira nze oluvannyuma bo okwegayirira nga bagezezzaako kuba amasimu bakubire abakungu abanene abaalinadde balina we batudde abo babalamulire ssente meka ze balina okubawanga enguzi bate takisi zaabwe kakati bamala okuntegeeza nti zino emmotoka bazikutte abannema baakutte emmotoka zaabadde emmotoka 6 nga bazivuga nga bazitwala Nansana mu Lubigi Nansana mu Lubigi poliisi eyo nga bwenjibalaga ekisooka abantu bamenyebwa ne poliisi yalina okumenyebwa omwo mwe muli woofiisi tebazitutte ku poliisi nti bazitwalidde Uganda poliisi nedda munda mu poliisi y'omu Lubigi mulimu akaluumu akatono kali munda bakayita simanyi environmental biki aihi environmental police kati bw'oyingira mu poliisi omwo munda mwe muli aka office ako kati mu yadi eyo gye mulaba nga bazireeta naye mbajjukiza ekikwasizza emmotoka zino kuzooza nga amazzi gagenda mu Lutobazi ekyo kyonoona Olutobazi ewa paakingiddwa emmotoka zino Lutobazi ewazimbwa poliisi gye batwala ewali yadi ewagenda paakingibwa emmotoka mu Lubigi mu Lutobazi lw'omu Lubigi bo kennyini mwe bazitadde kati nga bazipaakinga nga nessa mu ddene nga tulikwatako nga tugenda Nansana kakati bwe twatuuse Nansana nga tubaako ndowooza bwe twatuuse Nansana nga tumiitinga abavuzi bano abamu already badde batuuse ku poliisi bagenze kwegayirira babadde tebegayirira poliisi badde begayirira officials ba NEMA nga ntuukawo eyankubidde essimu eri gyensoose okubawuliza nga ntuukawo nga ŋŋamba nti waliwo n'abaana abo bano bategedde nti nzija abaana abo nga musooka mbayita nga ngenda nga mpaakinga wali eri ndowooza waggulu wali ku Starbucks nga mbayita mbagamba mujje nga tubaamu ne meeting ey'akafubo mwe bambuuliridde bingi nga bwegendo ng'eddoboozi eryo wendi playing eryo nga saawe ngenda baplayingirako bitono byadde bingi naye olw'okugatta emboozi eno mugitegeere kamba playingireko ebyo bye twayogedde nga maze okuba meetinga kabisoge mumbuulire Demokazi ffe twabadde tumukuuza wali Busega akuje ne batugamba otuuliza wakyama era Ntobazi tuzivuge waliwo booleza emmotoka wali e Busega bw'oba akakwata ku lw'emityana wansi nsaawa twabali baludde mukaaga netugamba tujje wano netwogera nabo nga twogera nabo abantu batugamba basoga milioni 5 emmotoka gali tuzirina kati baba bakutte bo beyita baali bo beyita bannema kati waliwo wano kati akutya tusina tuteeka wano n'agenda n'atubaako gwatutwaki gwatulekera mwogere n'oyo yakale tugana naye nga mukubira essimu tugera naye nga mukubira essimu baalekete bampe 3 kati oli gwe boogera naye ye yabakutte yatukutte ono gwe yabalekedde nono baabaddewo naye kati ye nga talekwedibota yawo wali azze yali wano omusirikale nze ntuusewo naŋŋamba bulinagenda luzira mu kubanga oli agambye oba omukulu agambye olwo kajagalamuka mu kitundu eri awo kati bajja nemugamba naŋŋamba
Luziro sasa ngenda kukolera okujja kugenda Luziro asasule motoka aha kama kale kale motoka tuogera ku mmeka kati buze nyine yange no yino ya ene motoka 3 kati 3 Ngazi cyari wali eri kati bo bachiyamani ya first stage bazire bogera nabo ngabagamba nabo bishi bilala kwe kuvao nabule bagire babagenze wasitegete bo baganga kali kwala mu yatugambe bwati bemugano kumpa sente mukangitwala Luzira bakube file ya mamyoni 3 usasule kati bitu ogena ira wali awo okay kali andi chenjagala no ne namba itujirira njagala nsooke nkubire oli yetesobola mukubira gwayogera naye kuba it seems ona ina mukama we oli yete mwina namba egwakubira oba ye yamukubira ye yagenze bugezi laga mwogere nono ye yamukubira neseme wazeewaawo wakasimu yatusija tusisa kwe mu kitundu wazeewaawo ne boogira sobuga ne boogera yabadde abadde mu luka yange neyono waliwo mukubidde najja mulesi wali tayika mukumaliriza yamalirizaako etya eyooli namugabeta kaadi yo fotokopi okweki waba tesizazi obe mu kitundu oleemu oyakola eki atwale mukuka kalife tebatulikawo naye tinavaawo atinonya kaadi agireete yagera kukola fotokopi aleete naye waliwo gwebakubira oyo alina gwakubira eri namugaba bagabe bampa binti bakuweebweziti okay kakati bwe na meetings abalenzi bano nga baŋŋamba nti waliwo abanene mu enforcement basaba miliyoni 5 million Ugandan shillings nti okukukwata ng'oyoza emmotoka ku mabbali g'oluguudo amazzi ne gakulukuta ne gagenda mu lutobazi motazimbya kizimbe motakoze eki abakungu abo benjogerako nga baagala miliyoni wazinda bameka 5 ngambagamba mumpe ku namba y'essimu nkubire bano bwe tutuuka ku poliisi awo nga nkuba essimu gye nakubye neefudde nti nabadde siriwo ku poliisi era nze mugagga era essimu eyo nga ngamba omuntu aliko nti kanzije emboozi eyo sijja kubajumiza benyumize kangibateereko wano kangibateereko muwulire emboozi gye twanyumiza nga sinatuuka ku poliisi Sebo mjebali hello wanje sebo sebo mjebali kale sebo nawe jebali owai batabani bange bangambye gwa nyamba wandi genze n'omukyalo oyo hello wanje batabani bange baba bangambye gwa nyamba nyina akamotoka kange bakoze ensobi motoka ki gundi kankusomere namba yayo eriyo taxi babadde baboolezaawo ebusega kaakati bamaze okukola ensobi nze naakava gye nva saawa eno ntuuka olw'emmande lwe balina okusasula ssente naye ntuuse ewaka tewali ssente kati mbuuza omukyala nti bano abaana baleese ssente agamba tebaleese mbakubira nti emmotoka nnema yagikutte kati bwe mbakubidde ne baŋŋamba ne bambuulira kale ne bambuulira bingi nnyo naye nga bw'omanyi ebyaffe eby'obubizinensi baaba byakuyiya ne baŋŋamba nkukubire twogerezeganye anti kati obuzibu bw'ezo takisi nayogedde nabo eggulo nendowooza nti bategeera nembaliriza nabo bulungi ku makya bakidde kuleeta bakyamaani ba stage kati ate nga kyamaani balaga bagenda Luzira netubasindika Luzira anti wulira baaba bano abaana abavuga ne bakondakita
bezi n'emmotoka tamanyi nagigula mmeka nze kati emmotoka nnyina 3 ku luguudo ninazigula mabanje emu n'esasula endala bwe buli weetooloola ng'emmotoka eri mu lubigi ate nti ogenda luzira ye ayinza okuba ajja kufuna ekibaluwa naye kati nze ntambula ne ŋŋenda kati abaana bange banaalya ki kati gw'oliwa baaba nze ndi wakasaawa ero saidi ki mbeera Kajjansi mbeera Kajjansi olaba bw'oyita obuzibu bwange emmotoka olaba ffe abasolooza abaana abasolooza tulina obusente bwe batuwa naye basolooza 1,000 kati bw'emala olunaku nga si tulafiki kiba kitukola bubi ate nze ebyo tebaabinkubidde kubiŋŋamba kuba amateeka gange endagaano yange nena nabo bagimanyi naye tebaŋŋambye kati batuuse okuŋŋamba nga kigenze wala kati ate nze n'ekigenze ewala tebannakiŋŋamba era bo baŋŋambye emmotoka weeziri nti nabo weebali balina kye bakola naye tosobola kuŋŋamba omukyala kuva ggulo nti era oliyo kyakola ebyo Uganda yakwogera kasabaga babiteeseemu abanene ate abanene bali luzira omunene w'emmotoka y'abannyiniyo nedda nti naffe balese bakyamaani be banene baabwe kyamaani n'agamba ffe tugenda kubira Idi azite okubasindikira kati abo abagundi abalenzi balubyanza abo baleke nyamba gwe mbuulira nnyambibwa ntya kuba bagenze eruzira si banannyini mmotoka bwe banajja okusaba kaadi photocopy ani anaagibawa funa engeri yonna ojje wano emmotoka yo weeri wano jangu n'ebigikwatako then ojje ng'oweera twogere kati nzijewa lubijjo okukigenda enansa n'omanyiwo we baŋŋambye emmotoka weeriwo manyiwo ojja okunsanga kati kampitirize bweti nkwate express kale dakiika ntono wabula ekiri ky'oŋŋambyemu mpere baabakenkana ki mita ng'emu yokka ejja kumala baaba otegeeza ki nyamba ulira baaba mbuulira nze nve wano nga neetegese nembe kufaanana abo balenzi nange sigenda kujja kuyimirira awo kuba nze naalize bwe naaligirabye nenkuwa kaadi nze naali baleseewo nga nze mbisooti nze bo ne beegira kuba kati enkola ey'abantu abakulu tefaanana y'abaana nze naalize nenkulaba nembeera mwekakafu ng'ekipapula bakirina ne bakakkanya ebigambo ne tukola mita emu nkole ntya ye miliyoni emu baaba nga nvuddeyo nange sinnafuna ndi mwavu anti kati nzikakkanyeemu ntya kuba nagera kwegayirira mukyala wange ekipapula kyabwe kya miliyoni emu n'ekitundu ekyabali abagundi abannema ekyabannema kye babaagalako kati awo oba oze pasono nga muntu lwaki tonkwatirakwatiramu kati oba nkugambye gwe jangu ojja kunsanga ebisigadde tetubyogerera ku ssimu kale ze naye ngenda kujja n'emitwalo 5 nyamba ngenda kujja nabo kaakati mubiwulidde mala okunyumya n'omusajja ono namugambye nti waaye nsaasira tonvaamu nze golaba ndi mubuulizi wa njiri ndi musumba saagala kukwata ku ssente za mukama ssente nnyingi bwe twabadde nasose ne mukubira essimu esooka nga amagezi teganajjaga mu likodini abaana bano nga bamaze okuŋŋamba nti asaba miliyoni olwo zeyabasabye luli zeyabasabye yabadde avudde ku miliyoni 5 nga zze ku miliyoni 3 n'ava ku miliyoni 3 nga tebazirina kati ze ne mukubira okumwegayirira era nze twamaliriza ku miliyoni emu nga mugamba nyina emitwalo 5 nampita nzije ku poliisi n'akakadde nze nga mugamba kali kanzina nga bwayi jangu tujja kukolera awo tujja kulaba ekibala awo kakati nabaddewo wokenyini ku poliisi nabadde natuddewo namusabye dakiika 15 atuuke bwe zituuka nga nsaba abaana bano bagende ku poliisi bo baddeyo ku byabwe nga ngenda ku poliisi nga neeyanjula nga nyingira mu poliisi nayiseemu bweti nga bandaga ofiisi ya NEMA poliisi already yo nayo yabadde ku mugano gwayo gwa traffic
aba traffic already babadde waawo nga bali mu mugano gwabwe gwakwata sogera kuba ku police yo abadde ekola bikweto byayo sina kye manyi abadde enoonya ki nga nyingira mu police nasanzeemu abantu abatategeereka kasi kugambe nti babadde ba police temwabaddemu wa police oba babadde ba police nze simanyi nga baŋŋamba nti eyo ye office ya NEMA mu kitundu era ensonga endeese eriki emboozi gye twanyumiza mu ndoyo n'abantu bwe naagibazanyira kuba yasusse mu ssaawa emu wabula ki ekyabaddemu ekikulu omukungu wa NEMA yaŋŋambye musisinkane tuteese ku ofisi ya NEMA eri mu Lubigi bwe mmala okutuukawo saamusanzeewo omukulu we badde bamuyita Katooto erinnya sijja kulisirikira badde bamuyita Katooto essimu gye namukubiddeko ndowooza essimu gye nakubyeko eri 0706 64 18 25 64 18 25 0706 64 18 eyo yessimu gye nakubyeko era yemboozi yessimu yooyo aba NEMA mutandikira yooyo eyaŋŋambye nti jangu neŋŋamba kangende nsinkana omusajja ono kakati kye sibabuulidde bwe twatuuse wali ku washing bay nayagadde okumanya nannyini washing bay aliwa nga njagala okugenda ku poliisi nga ntegedde musango ki mmotoka zino gwe ziba ziziza nga nkubira musajja nga mwebuuzaako ye yankakasizza ti aa abo baba banjagalako sente okujja okukwata emmotoka zange baba baagala mbaweeyo kasente omugagga eyasooka eyali omusirikale ye baali tebamusobola kati omupya yazzeewo wulira omuntu n'agenda okukwata emmotoka y'omuntu n'atakwata nannyini washing bay n'ebyuma ebyoza emmotoka n'abirekawo n'akwata emmotoka y'omunaku owa takisi n'agisaba $5,000,000 washing bay n'agirekawo nina kyenteebereza either yateekawo washing bay bali mu lukwe n'aba NEMA babbe sente kiyinza okuba nga kituufu oba kiyinza okuba nga aba NEMA ababbi ono bamutya tebamugambako kubanga bwe mba nga nze mbadde entambula emmotoka yange n'eddugala nenjagala okugyolezaawo nsooka kubuuza we booleza mmotoka n'ennyiniwo nze ndowooza NEMA eyayonoona olutobazi nze mu ndowooza yange yalibadde yateekawo washing bay n'ateekawo n'ebyuma kakati mala okuyingira kansooke mbazannyire biki bye twayogedde n'omusajja ono mu biwulire gwe wa washing bay mu biwulire alina bitonotono bye yaŋŋambye naye mu bye yasinza okuŋŋamba nti abo balenzi baffe baba baagala obeeko koobawa bakuleke okole bakuleke otambuze ekintu eddoboozi lyerino waliwo batabani bange baŋŋambye nti emmotoka yange mukama wange bagikutte nga bajoleze ewuwo emmotoka bagenda gigigyalinga era mugumu nnyo kubanga ndi mitaati aba mbadde mweraliikirivu kubanga tofaayo beera mu naye kakati ebintu ebyo abantu batubonyaabonya oli musajja osaavinze lwaki baba batubonyaabonya ku kantu akatono ng'okwoza emmotoka owange simanyi kati naye ndi mu bigunjuula kubanga mubadde mu confusion atekewo ogundi embeera afune akasente naye tujja kigunjuula mbadde mwerali ngenze luzira ku NEMA ku ministry nfuna omusajja alabe tukola tufaayo endiko emmotoka ziri mukaaga zonna droni 3 ne gundi kigegere ndende ne lukalabaya bo baba baagala kutawaanya gwobawe ssente ate bamale bakwate emmotoka z'abantu bajja kuzita kale katugumire ku ggwe nziremu omukazi wole ssaawa 8 nziremu omukubire kale ssebo tugumidde ku ggwe mu mboozi ey'akafubo gye nabaddemu nga nnyingidde woofiisi nyina bye nasanzeemu omusajja yate yaŋŋambye nti musange mu Lubigi saamusanzeewo nasanzeewo babbulooka abakungu ba NEMA ab'enforcement nga kigambibwa nti baadde balina gye balaze ewalala okukola oba babadde mu woofiisi abakungu ab'enforcement wano mu office mwe balina okukolera emirimu balekawo babbulooka
kakati abantu bambuuza ki ekigenda maaso nti ngoberera ati ogoberera ki ng'emboozi bwe yabadde ngenda basalira mbito ne boozi no yatutte ssaawa nga 2 nga neegayirira ne tuteesa okuva ku miliyoni 3 mbawe miliyoni 2 mpaka ku kakadde ne bagamba yandiise wano twabadde twamaze dda okuteesa kakati bwe nzija abaana bano ne bannyinyonnyola abasinga babadde banaku nga tebalina yadde 10 nga bakubyekubye dda amasimu abasinga nga bali ku motoka zaabwe bwakubira abagagga babagambye kati nga buli omu alina gwe yakubidde kakati bwe natuuse najjidde mu kifaananyi kyakuba munene nazze neefudde munene nazze nyambadde bulungi omunene kati omwana n'agamba banne nti waayi mwekwate ku muzeeyi kuba nze azze kunzigirayo motoka yange bonna ne baŋŋamba nti ziri emmotoka by then wengenda okutuukira zabadde tezikyawera 6 ng'ebbiri zagenze nga wasigaddewo emmotoka 4 ne baŋŋamba muzeeyi gamba nti emmotoka zizo otuyambe mukyo kakati owa taxi alina okuba n'omunene amukulemberamu okugenda okulaba abafere bano atalina munene omunene oyo kati obubbi bwe ndi mu kuexposinga bwa mirundi 2 we tuli mu kubabuulira bwa mirundi 2 ekisooka bwe bakwata bwe bati taxi olina okuba n'omunene agikuggirayo kati omunene ono agikuggirayo akola mu gavumenti olina okubaako kwomuwa ye n'agenda n'akozesa obunene bwe n'akanga basanzewo n'afuluma n'emmotoka gwe n'omuwa akasente so buli mmotoka erina okuba n'omunene gy'osobola okukuba essimu mu gavumenti eno okusobola okugita kakati bw'oba tolina munene gw'okubira omunene gw'oba omunene ng'osasula ssente byabadde 2 tuteesa nga baŋŋamba kwata essimu y'omuntu omulala oyo kaaganye oli bwe mukubira essimu twazze tuteesezza kati nga bampa omulala be nasanzemu muno be babadde bataddemu nga baŋŋamba abimala oba ye mutaayi ayiya ndooza bamuyita mutaayi nategeddeko linnya limu mutaayi nga baŋŋamba yiye essimu kubira mutaayi ali ku 7 39 34 87 7 3 87 nga nkubira mutaayi hello wajise msiyo mchiyesebo yedisebo kakati tata hello sebo mbadde nsaba kutuyamba ekituufu tetwegaana musango kuba obutamanya tebukudisa musango naye munange owawooshingidde yali badde ye yagukola fe yatuwa twolezeewo tetulina munange bwe tumanya nti wano wakkirizibwa oba tewakola ki kati twalowoozeza munange wangi nze nange emmotoka yange yaggiddwa ku gundi ebusega kaakati baatusanzaawo munange naffe tetusobola kumanya nti wano tuboolezaawo ba teboolezaawo naye olw'okuba omusango tegumanya nnyumba mbi $1.5 eri gye batusaba eri nnyingi tubadde tusaba nga ne gyenvudde ssebo nze ndi mubuulizi wa njiri gyenvudde batukwatiremu n'abaana bano kuba nabwo ekizibu tulina kyekimu abaana basasula $5,000 Hello? Okoze bye kunganga olimba sebo okuwulira lwakuba okutukakutuka kanetiwaaka kakutukakutuka just already minutes in just a log so that they release it. But I'm hearing him very well. This gentleman says, yes, the phone speaks as if it's robotic kind of. He's calling you on his phone. And I'm saying, this other gentleman is calling you on his you are your page is number 0773.
0773 393487. What are statements though? Huh? And you need this man start UK1. Matthias confirmed. They just scanned that book. They scanned that book. Wait, first wait. It is 393487. Hello? Sebo. Baba badde ngamba otuyambe. Nti badde nsaba otuyambe. Nti kole ntya? Baba wenkutte nsobodde okufulayo emitwalo 5. Baba nyamba baba, njagala twogere nga akambo wadde find this logbook. Nkwatagana naye mutaayi gwe nakubidde bataayi bange nga si mukambwe mulwadde nennyonnyoddeko kuba babadde olede bamunnyonnyodde nangamba musumba sijja kulimba bw'oba tolina kakadde emmotoka ekulemi era ye mutaayi yangambye eggambo lyabadde ddenemu kati problem nti bwe nabadde munda mu poliisi nabadde sirina bwe ndikodinga simu eri mu nkola eyange neerabidde okugirikodinga naye bye twayogedde ne mutaayi bye bino mutaayi nga nvudde katooto bampadde katooto simanyi oba katooto yabadde avudde mu office ng'agenze mu field ye mukono nga bampa mutaayi bataayi bange mutaayi yavumye nze agamba gwe musumba omanyi temumanyi nti nema executive director nsaba na kino obeere specific nti singa osangibwa ng'oyoleza emmotoka mu lutobazi osasula ssente ez'ebuliwo $1.5 eyasoose bwe yaŋŋambye kakati tutesa ne mutaayi ansalireko era ssente eyo ngimuwe bwe naagenda ku nema nja kusasula $1 naye jjukira mu kawungeezi ku bafala baddereeva ba Lubyanza zaabadde 5 gye bakusangira n'obwafala bwo gye bakubbira 5 agezezaako okwebuusa 3 era 2 ezasoose okuvaawo simanyi naye ndowooza batambulidde awo nga mutaayi aŋŋamba kale engeri gy'oli musumba ssente z'abagoberezi saagala ozimalewo nnyo funa $1 million onkubire nakubidde mutaayi nga mwegayirira mutaayi wange nyina wa 5
kale omwana kayongereko 10 nga buli kyenjogera Mutaayi yalemedde kakadde nti nzo kwata ku mmotoka Mutaayi mutere ku simu akakadde ante nga twogera nga mala nfuluma mbaga bannaye kanfulume wano polisi njimanyi nani baba polisi badde ku byabwe nga ka office k'ekibya akannema n'abaliyo ababaddemu besaalabe kubanga bo nababuuziza balenga temuli mu uniform kwate babadde mu uniform kiki ekigenda maaso bagamba feno yo office yaffe of course ate nawadde nyina basa ba appointment letters nga buli kimu bakimanyi kakati wulira the mix of things banenzi njagala okutegeeza bannayuganda nti gwanga bwe liba livunda obubonero bw'enkukunala obulaga nti omunaku wakunakuwala mpaka lwalinyiiga najja abagagga mu ntebe oba mpaka gavumenti lwerinyiiga bwe bayita headless revolution nga tewakyaliwo okunyega abantu ne babajjako emitwe mwe babbimwe nga nfuluma nagenza okufuluma jjukira nabadde nnyina baddereeva bana bagamba nze mugagga waabwe era nze munene munneeyanjula gye neeyanjuddemu sijja kugibabuulira wano labwe neeyanjula poliisi ejja kuba ennindiridde nga neeyanjula nga mbagamba ngenda okufuluma bwe nti ku poliisi ng'abasatu tebaliwo wasigaddewo omu nga mbuuza onoomu nga mubuuza abalala balazeewa kyekino kye nalabye bandi ku poliisi eyo mbimotoka nkyakukuta noonya engeri gye njogeramu noono omuvubuka abeeko kaabawa mbeere shuwa nti nabadde ne evidence eya cash ng'eyingira mu office wabula Mutaayi ne munne Katooto bagezi bw'omala okuba nti sente ozirina either baba bakulaba nga balina we beekwese oba olina wozibateera we batasobola detectinga naye by then nze nabadde nsobola okumanya kaakati mu mboozi ey'akafubo gye nabaddemu nga nnyingidde office nyina bye nasanzeemu omusajja yate yaŋŋambye nti musange mu lubigi saamusanzeewo nasanzeewo babbulooka abakungu bannema ab'enforcement nga kigambibwa nti baadde balina gye balaze ewalala okukola oba babadde mu office abakungu ab'enforcement wano mu office mwe balina okukolera emirimu balekawo babbulooka kakati abantu bambuuza ki ekigenda maaso nti ngoberera ati ogoberera ki ng'emboozi bwe yabadde ngenda basalira mbito ne bboozi no yatutte ssaawa nga 2 nga neegayirira ne tuteesa okuva ku $3 mbawe $2.5 mpaka ku kakadde nene bagamba yandiise wano twabadde twamaze dda okuteesa kakati bwe nzija abaana bano ne bannyinyonnyola abasinga babadde banaku nga tebalina yadde 10 nga bakubyekubye dda amasimu abasinga nga bali ku motoka zaabwe bwakubira abagagga babagambye kati nga buli omu alina gwe yakubidde kakati bwe natuuse najjidde mu kifaananyi kyakuba munene nazze neefudde munene nazze nyambadde bulungi omunene kati omwana n'agamba banne nti waayi mwekwate ku muzeeyi kubanza azze kunzijjirayo motoka yange bonna ne baŋŋamba nti ziri emmotoka by then wengenda okutuukira zabadde tezikyawera 6 nga 2 zagenze nga wasigaddewo emmotoka 4 ne baŋŋamba muzeeyi gamba nti emmotoka zizo otuyambe mukyo kakati owa taxi alina okuba n'omunene amukulemberamu okugenda okulaba abafere bano atalina munene omunene oyo kati obubbi bwe ndi mu ku-exposinga bwa mirundi 2 we tuli mu kubabuulira bwa mirundi 2 ekisooka bwe bakwata bwe bati taxi olina okuba n'omunene agikugirayo kati omunene ono agikugirayo akola mu gavumenti olina okubaako kwomuwa ye n'agenda n'akozesa obunene bwe n'akanga basanzewo n'afuluma n'emmotoka gwe n'omuwa akasente so buli mmotoka erina okuba n'omunene gy'osobola okuba essimu mu gavumenti eno okusobola okugita kaakati bw'oba tolina munene gw'okubira omunene gw'oba omunene ng'osasula sente byabadde 2 tuteesa nga baŋŋamba kwata essimu y'omuntu omulala oyo kaaganye oli bwe mukubira essimu twazze tuteesezza kati nga bampa omulala be nasanzemu muno be babadde bataddemu nga baŋŋamba abimala oba ye Mutaayi ayiya ndoza bamuyita Mutaayi nategeddeko linnya limu Mutaayi nga baŋŋamba yiye essimu kubira Mutaayi ali ku 7 39 84 87 87 nga nkubira Mutaayi gwe nakubidde bataayi bange nga si mukambwe mulwadde nennyonnyoddeko kuba babadde already bamunnyonnyodde nangamba Musumba sijja kulimba
bw'oba toyina kakadde emmotoka ekulemye. Era ye Mutaayi yaŋŋambye eggambo lyabadde ddenemu. Kati problem nti bwe nabadde munda mu poliisi nabadde sirina bwe ndikodinga simu eri mu nkola eyange neerabidde okugirikodinga. Naye bye twayogedde ne Mutaayi bye bino. Mutaayi nga nvudde Katooto, bampadde Katooto, simanyi oba Katooto yabadde avudde mu office ng'agenze mu field e Mukono nga bampa Mutaayi. Bataayi bange Mutaayi yavumye nze agamba gwe Musumba omanyi temumanyi nti NEMA executive director nsaba na kino obeere specific nti singa osangibwa ng'oyoleza emmotoka mu lutobazi osasula ssente ez'ebuliwo $1.5 eyasoose bwe yaŋŋambye. Kakati tutesa ne Mutaayi ansalireko era ssente eyo ngimuwe bwe naagenda ku NEMA nja kusasula $1. Naye jjukira mu kawungeezi ku bafala baddereeva ba Lubyanza zaabadde 5 gye bakusangira n'obwafala bwo gye bakubbira 5 agezezaako okwebuusa 3 era 2 ezasoose okuvaawo simanyi naye ndowooza baatambulidde awo. Nga Mutaayi aŋŋamba kale engeri gy'oli Musumba ssente z'abagoberezi saagala ozimalewo nnyo, funa $1,000,000 onkubire. Nakubidde Mutaayi nga mwegayirira Mutaayi wange nyina wa 5 kale omwana kayongereko 10 nga buli kyenjogera Mutaayi yalemedde kakadde nti nzo kwata ku mmotoka Mutaayi muteere ku simu akakadde ante nga twogera nga mala nfuluma mbaga bannaye kanfulume wano poliisi ngimanyi nani baba poliisi babadde ku byabwe naye nga ka office k'ekibya aka NEMA n'abaliyo ababaddemu besaalabe kubanga bo nababuuziza bali nga temuli mu uniform kuba tebabadde mu uniform. Kiki ekigenda maaso bagamba ffe ne office yaffe of course ate nabadde nyina basaba appointment letters nga buli kimu bakimanyi. Kakati wulira the mix of things. Banaye njagala okutegeeza bannayuganda nti eggwanga bwe liba livunda obubonero bw'enkukunala obulaga nti omunaku wakunakuwala mpaka lwalinyiiga najja abagagga mu ntebe oba mpaka gavumenti lwerinyiiga bwe bayita headless revolution nga tewakyaliwo okunyega abantu ne babajjako emitwe mwe babbimwe nga nfuluma. Nagenza okufuluma jjukira nabadde nnyina baddereeva bana bagamba nze mugagga waabwe era nze munene munneeyanjula gye neeyanjuddemu. Sijja kugibabuulira wano labwe neeyanjula poliisi ejja kuba ennindiridde nga neeyanjula nga mbagamba ngenda okufuluma bwe nti ku poliisi nga abasatu tebaliwo wasigaddewo omu nga mbuuza onoomu nga mubuuza abalala balazeewa. Kyekino kye nalabye bandi ku poliisi eyo mbimotoka nkyakukuta noonya engeri gye njogeramu n'ono omuvubuka abeeko kaabawa mbeere shuwa nti nabadde ne evidence eya cash ng'eyingira mu office. Wabula Mutaayi ne munne Katooto bagezi bw'omala okuba nti ssente ozirina either baba bakulaba nga balina we beekwese oba olina wozibateera we batasobola detectinga. Naye by then nze nabadde nsobola okumanya. Kaakati nga nfuluma ebweru nga mbuuza ono omuvubuka nti abaana baliwa. Jjukira bw'oba munene mu gavumenti nga gwe munene asobola okubira ab'enforcement essimu ne bagita bano abaana bakuwaayo akantu. Nga mbabuuza banaye abali abalala banene abaana bali abasatu baliwa. Nasanzeewo mbadde bana. Ono omuvubuka nga ŋŋamba owaayi balina abanene baabwe bakubidde babagambye mugende mu photocopy ngero ogwo bwokwe emmotoka bazibawe nga ntuula. Mba ndi awo nga Simewo Nsubuga bwe banga byenjogera nnimba nsaba ontwale mu kooti. Simewo Nsubuga oyo yaweebwa ekifo ndowooza nga kiri mu human rights. Simewo Nsubuga simumanyiiko bingi naye ndowooza ku mulundi guno nja kukusanyukira. Oba ani yabawadde namba ya Simewo Nsubuga? Simewo Nsubuga ng'ajja n'abasirikale bamukuumye ekyavuddemu ababadde basaba ssente aba NEMA emmotoka esooka nga bagita. Simanyi wakati awo eyakubidde omunene Simewo Nsubuga najja. Naye kyemanyi ku Simewo Nsubuga nti alwanirira ddembe ly'abantu. Bwe kiba nga wazze n'olwanirira omuntu kye saategedde kyabadde ki sebo nkwebaza weebale nnyo kuyamba wa takisi ne bata emmotoka ye. Kaakati abanene batandika okuyiika ku poliisi okukima emmotoka zaabwe. Simewo Nsubuga ng'ayingira
ng'omwana ono mubuuza nti owookubiri ate ye zino statements exactly nga bwe ngendo zoogera bwe baziŋŋambye kubanga teyakomye bukomi kuziŋŋamba wabula namugamba bakubireko batubuulire bo okubata bawaddeyo mmeka bo bawadde ssente mmeka naffe ze tubatuwaayo kubanga abaana bagenda ng'ono ndi naye mu ofiisi tugenda okufuluma nga ziri bazitadde dda owookubiri nga tumukubira tuli wabweru mu bimotoka ero owaayi munnange dereva ki ekibaddewo omuvubuka nga agamba nti owaayi nze neeyambisizza Natasha omwana yagamba bw'ati nze neeyambisizza Natasha ko ye otya nti nnyina brother wange avuga Natasha kati nze Natasha soogedde Natasha ani nze simanyi yali yagamba Natasha ki naye yagamba nnyina brother wange avuga Natasha simanyi Natasha ki gwe baali bagamba kaakati ng'amubuuza oba wadde mmeka nti brother wange avuga Natasha yakubye ku poliisi essimu ne bagiwa ndowooza oyo katooto oba ani yenna gwe baakubira eyo neevaawo ey'okubiri evaawo etya Natasha yeyazannya awo kyonna kye yazannya simanyi ng'eyeekola ki ng'eyeegenda eyo yakubiri owokusatu yakubira omunene Nakasero simanyi munene yenkana sayizi kyoba wa kilo meka simanyi nga tumubuuza oyo omwana nti kati bwe yali ayogera ng'agamba nga ono gwenkesa jukira nze munene yajja kuona omwana ono eyasembayo gwe tuli kujjako gwe nakozesera gwe nagamba nti bagambe nze mugaggawo namugamba mubuuze waayi nayo twakubira omu Simeon Nsubuga yatugamba Simeon Nsubuga yamuyambye oyo nga mumanyi human rights something owokubiri avuga Natasha oba Natasha ki oyo nga bakuba essimu ng'eyeekola ki egenda kakati owokusatu ng'ayina omunene gwe yakubire Nakasero simanyi omunene gwe yakubira wa kilo meka kubanga wenjogerera ezo zaali essaawa 2 nga ndi ku poliisi nze nkyegayirira between 5,000 nakakadde ninako mmeka naye mwezi mwe nali mu kaofiisi munda okufuluma bananyine buyinza ng'ezaabwe zigenze akati mbuuza omwana ono nti olinamu ssente mmeka bwe ziba ng'ezaabali zigenze ate guno mulimo bwe kiba nga yenkola genda kale obawe naawe takisi yeegende that was my advice ne mugaa genda weegayirire naye bwe bagikumma onkubira essimu ng'awo nvaawo ng'omwana adda munda nga mukubira essimu gamba wayitawo eddakiika nga 3 nga ŋŋamba waayi nze bangobye bugobi ng'afuluma kambereko eddoboozi lye mbazannyira nga sinaba kubaako bye mbagamba wayitawo ennaku 3 nkubira omwana ono mubuuza nti owaayi emmotoka yo baagikuwa ebigambo bye yaŋŋamba byali specific nti owaayi bangoba naye natuuka ekiseera ng'eyange yeesigaddewo osi oba kiggwayo kitya eno egundi eyo nalukola wali akafo nga bakayita Orange County kirabika kyekigambo osi naye yaŋŋamba bw'ati oba Orange County oba ki yanga osi yannyambye wamuwadde ssente meka namuwadde 3,000 lyeddoboozi eryo naye emmotoka zaali mu Lubigi simanyi oba Orange County erina branch awo naye omwana yaŋŋamba osi nti yamuwadde 3,000 enamba ziri ze mbasomedde beebo munange ku poliisi ng'eyo tuvaayo bino byembazannyidde awo eddoboozi byembazannyidde eddoboozi lya luvannyuma lwa nnaku mmeka 3 nziramu okufolowinga mbuuza nga situnakola programu eno okay kati nzirayo wali nteekateeka okutegeera mwe bannayuganda abali mbabuuza mulinda ki okuva mu buntu mulwanagane n'embeera what are you waiting for buli kimu kye mulaba mu ggwanga lino a smallest percentage of the chosen few benefit kakati gwalaba video eno mu gavumenti eno omanyiimu ani akumanyi taxi eyiyo olwaleero ng'ekwatiddwa ani gw'osobola okkubira
taxi olwaleero kigege muzimanyi zino enkadde zitali drone ku buli luguudo gyeraga esolo za ssente meka kyetaagisa abasaabaze bameka okuweza miliyoni 5 kyetaagisa abantu bameka okuweza miliyoni 5 zogenda okuwa omusiru wa Nemogo omunyazi kati nga sinaba kugenda wala kamba tandikire wano nze kankaka bwe nali nsoma Makerere manyi omugaso gw'okukuuma obutonde bw'ensi era ki omulimo Nema gwekola gw'okukuuma obutonde bw'ensi well and good, it is okay. All of us agree that for sustainability ku lw'obulungi bw'abaliddawo tulina okukuuma obutonde bwaki obw'ensi. Tubukuuma tutya? Nga Mandela azimba area gye njogerako yennyini bwe nali nsoma ebyo tebabinsomesa temwalimu example ti Mandela alizimba poliisi n'ezimba abalioze emmotoka bali babonoona obutonde bw'ensi nga kampuni ya Mandela yeekuuma obutonde bw'ensi. Ebusega wetwogera wennyini waliwo kampuni ya Mandela omugagga, of course eggwanga twagala likulaakulane ne waliyo olukalu omugagga wasobola okuzimba yayiwa ettaka mu lutobazi n'azimbako. Oludda lw'ekyemmanga ng'ogenda Emityana waliwo abantu abateekangawo empuuta era nga abantu awo wawunya nnyo abo baabagoba. Buli muntu yalinawo akadaala akasobola okuweerera omwana baamugoba. Mandela ye n'azimba era ne bongera ne bayiwa ettaka. Twalabaawo nga Aloysius wa NUP agenzeeyo okulwana kufuuyira ndiga mulere. Ndoza bamutwala ne jeke bagimukuta oyo MP agenze kuwolereza lwaki bayiwa wane ettaka. Kati kanzireyo ku kibuuzo kyange. Gwe musajja gwo oba mukazi gwo oba mutabani oba mulenzi ali wano ku video eno mu government eno omanyimwani agenda okujjirayo taxi kanira kandi reflecting ku program gye twakoze ennaku 2 emabega owa trafficking afuntula owa bodaboda ebikonde ng'amukwata n'obusajja ng'akwata pikipiki mugenda kunyiiga ddi mwetaagisa ki Bannayuganda mwetaagisa ki ng'amufuntula ebikonde omukazi eyakuba wa traffic oluyi lumbu eyakuba wa traffic oluyi ekyali kibayombye kye tutannamanya kye tutasaba na kukkiriza kuba ye police reporting bye yagadde mu ssaawa 2 yali emaze omuyingiza akaguli. Era abakungu mu gavumenti olw'okuba nti omuku w'akabondo kaabwe ak'abanyazi kubanga abapoliisi banaku bannaffe be bateeka mu nkola ebiyitibwamu bano abanyazi abanene okubba ssente bayanguwa ne bagenda ne bamukulisa oluyi ne bamukulisa banaye nga wawonye omukazi yakubye empi. Abasirusiru ababeera ku internet ne batandika anti abo ab'eggwanga eryo mwoba omukazi yali mwesitaana ne batandika okuleeta ebya tribalism ababa bwe batyo bamusibe naye nga muntu munno newankubadde waggwanga ddala gwa commenti nga lyosinziirako omuntu yenna akuwolezanga tribe ng'ensi egirawo yaba musiru. Kakati bamaze okusiba omukazi programu nagiraze sinnawulira yadde omwogezi wa poliisi ng'alina ekintu kyonna ekyakoleddwa kuwa traffic eyasise obusajja bw'omusajja wa bodaboda ekibuye n'amufuntula agakonde nga fulufiga alaba kubanze ng'eyabadde akwata ka video omwana baamukutte ekimotoka ekyabadde ekya bulaka yabadde mu fulufiga nga weekalakaasa mu kusiba ba TikTok simanya bana aba TikTok oba abaana abato oyo wa traffic wamukoze eki amaaweya kubanga mukatambike nnyina akagazi naawe nakwatiddemu naye olw'okuba ifulufiga yabadde mu motoka nga yeetambulira bibye tewabaddewo ensonga yabadde mu nteesa mu video yabaddewo. Kaakati munnange oluvannyuma lw'akaseera ako akatono ng'abantu bakwata mmotoka nga zitambula nga zigenda buli omu ng'atandika kutwala mmotoka ye. Kati njagala kukoowola sigenda kwogera bingi nkoowola ku executive director wa Nema otunnyonnyole omusirikale nannyini Washing Bay muyina bwe mugabana nga mumaze okubba abantu mu taxi tukimanye nti kantu kammwe kubanga Washing Bay ya musirikale mbuuza Bannayuganda mba nzizizza musango ki okutwala emmotoka yange n'enjoleza ku Washing Bay
Jensanze ng'olwedde boolezaawo emmotoka. Omusango guba gwa mmotoka, guba gwayateekawo kifo. Nema bwe yali emenya ebizimbe by'abantu yatulaga yayina ebimotoka biweetiiye ebinene byesobola okuleeta n'emenya n'ekizimbe kiwera kalina. Nema yabulwa emmotoka esobola okusendawo ekifo kino ne kibeera kyayingirwamu mmotoka n'ekisimaasima kyonna abantu ne bamanya nti no tekkiriza. Oba bizinensi yammwe mwagigulawo ku lw'emityana. Bizinensi eno mwagigulawo nti unsuspecting citizens omutuuze w'eggwanga atamanyi kigenda mu maaso aleeta emmotoka ye ne bajooza mwe nga muli Samuel mwekwese mu kasiko ne muleeta buno obulenzi ne bubuuka ayiya Katooto ne Mutaayi. Bataayi bange Mutaayi ne Katooto n'abasigadde ne kiriki y'ababadde bambadde leeyo abali mu ka ofiisi ka Nema akali mu poliisi kambuuze mwe mukuuma ulira nti omusango oguvunanya emmotoka esasula $5,000,000 babadde booza amazzi ne gava ku mmotoka ne goonoona olutoobazi. Mwe mulina poliisi ewali ne yaadi we mwayiwa ettaka mwayiwawo ettaka mu Lubigi mu Lutobazi ne muzimbako waggulu ekizimbe ne mukituuma poliisi. Kati kye neebuuza mmwe kennyini mukutte yaadi Lutobazi we muteeka emmotoka lwonna Lutobazi. Mwe temwonoona Lutobazi nga muzimbyemu ne poliisi Nema obukodyo bwayo bwateeka X ku kipoliisi ne mukirekawo. Wabula omuntu wa bulijjo ayoza amazzi ne gakulukuta oba afumbira aba taxi kyayi nga ataddewo ekimeeza oyo ayonoona oluki Olutobazi. Bano abapaakinzewo emmotoka bantwala maama ogenda Mityana abo boonoonye Olutobazi kubanga okusanga ng'opaakinzewo emmotoka si kye kyokka nayo bagitwala okusinziira ku mululu gwe baba balina ku olwo n'ebizibu byavudde nabyo ewaka. Mandera ye yafuna layisinsi ezimba mu Lutobazi ye talwonoona taxi esinga odwonoona. Kati nkoowola buli munaku weekaabire kubanga zaakusanga okuzaalibwa mu Uganda. Nkoowola buli ali mu gavumenti kyamuka weesanyuse kubanga gw'oli mu buyinza kana akaseerako kanyumirwe. Mubonyaabonyezza ensi bwe mutyo mutuuse. Kaakati nsembayo nsaba abannema nindiridde okulaba speed n'obwangu bwe mugenda okukozesa okukwata Mutaayi ne Katooto n'okunoonyereza ku nsonga nga bwe bawadde kubanga bye mbagambyeko bitono. Eyankubira yaŋŋamba si gwe gusoose mirundi mingi nga bajja ne bakikola ne bazitwala bamaliriza nga bakugamba atukutwala ku headquarter botasasula sente tukutwala ku headquarter. Nindiridde nteekewo agangaaga n'abalabi bange ate nga bannayuganda kuba twogera Luganda baluwulira. Nindiridde okulaba ekituufu bwe mmaliriza bwe nsembe y'okkuba essimu egambye nti Ossi yayamba era nga munnayuganda eyabbibwako ssente z'emitwalo 3 awulira mutuufu awulira nga ali very grateful to police office awulira nga mazima baamuyamba era asobola okwebaza. Omuntu eyabbako omuntu wa bulijjo emitwalo 3 wabula omuntu wa bulijjo yatuuka ku extent nti ayina okuvunnama yeebaze era omwana mukubidde musanyufu nanga abanayo officer simanyi kye ndimuwa. Awo wetutuuse ky'omuntu akubba n'omwebaza era n'omusabira ne wa Mukama Katonda awangaali n'omuleetera n'enkoko. Akubbye bulungi yeebali. Kati oyo omwana gye yaji Lubyanza atwala 10,000 gye yajja emitwalo 3 ako. Baba teyagajje ku mukyala wo bate yamenya ka box yagenze kwewola mu sako yaba taxi gye yazijje. Mwebale nnyo katubakubireko mu ngalo eggwanga ligenda mu maaso. Mukama yeebale nti kaakati emirembe gino waliwo bannamawulire abatagulwa abatalina na babbosi nga ffe kye tukola ffe tukyeragira ebyo ebimu tebiyitawo. Mwebale nnyo mwebalege. Nsembayo ngamba abantu nti nga bakubba $2,000,000 3 ogaggawaza akakundi k'abantu abatono n'onakuwala botyo bw'olifa. Kati mwebereremu
mukyuse mu bintu muwagire enkyukakyuka. Enkyukakyuka sigamba bya bufuzi, enkyukakyuka ntegeeza okuteekateeka gwe kennyini naawe wooli ne mu mulimu gw'oli guggyemu enjawulo. Bwe nabadde munda abaana bano nga bamaze okunyigirizibwa nga tebannabatutuukirira baasoose kutuukirira bakyeyamaani oba bassentebe b'ebifo bye bakolera abatakisi. Baleese bakyeyamaani baabwe abatakisi. Wulira akafo ka bumenyi bw'amateeka naye nako waliwo munnayuganda eyafuuka kyeyamaani w'obumenyi bw'amateeka. Bateekawo takisi kubanga yeeyiya well and good n'afuuka kyeyamaani w'abatakisi abakolera mu bumenyi bw'amateeka mabbali g'oluguudo. Yunula we n'abasange babuuze kyeyamaani emusibe. Kasiteegi kaliwo mu bumenyi bw'amateeka. Kaakati abamenyi b'amateeka abavugira takisi mu bumenyi bw'amateeka bannansi abanaku nga bagenda baleeta saabamenyi w'amateeka kyeyamaani wa siteegi etaliwo mu mateeka abawolereza nga bafuumuula abo. Era olwatuuse mu kaofiisi kanema nti goli kyeyamaani waaki tegujja kuggwa. Atalina gw'omanyi ogenda kukola otya? Ebyo nga biggwa abaana nga bagenda bakyeyamaani baabwe aba siteegi ya takisi tewali kye baabayambye nga guggwa. Nyongera okubasiibula bajjukizaako eyeetaaga okuyambibwa. Noonya kusenga mukooki mwe abalina ebisiraani ebitatadde. Mukyala akulira abakyala abajjanjabisa enkola y'ekinnansi ojja kumusanga ku 750 26000. Bino n'ebyobufumbo obwo buzannyo bwe n'abaana naddala enkwatagana n'abatakuwulira n'omwami yagenda n'omukazi akubbye ssente nga talina kyalagawo. 750 26000. Kati no goyinza okuba omanyise nga mukooki nsembayo mbuuza bannayuganda ti gw'omanyaani mu gavumenti agenda okukuyamba ng'ofunye ekizibu. Ku mulundi guno tubadde ku bubbi obuli mu enforcement mu kitongole kya NEMA. Ate nno si gwe gumu twakakwata mu kitongole kya NEMA tulinamu stories 3 ez'obubbi. Tubasiibudde tujja kubalinda mu kitundu ekirala nga twongera okuexposinga obubbi buno.